Nze sisobola kuwasa mukyala Munnayuganda nga musisinkanye ku kyeyo oba e Bulaaya. Abakyala Bannayuganda babeera babbi, babeera tebalina mpisa, babeera n'amaalo, ate babeera bamalaaya. Engeri abakyala bano gye babeera bayise mu bintu ebingi okusobola okubeera stable oba okustabilizingira mu nsi ezo ez'e Bulaaya, babeera bayise mu bingi, babeera ba veterani. Teri musajja yenna ayagala kuwasa mukazi amakombo nga buli kintu kyonna ekyalibadde kyewalibadde omwegombako baakimugjamu dda. Abakyala Bannayuganda bwe basanga e Bulaaya babeera bajama, beefuula nnyo abali modern ng'ate be basinga okubeera n'amaalo. Kale bw'osanga omukyala e Bulaaya n'omwagala oba n'omuwasa obeera otomedde. Ate abakyala nabo ne bagamba mbu nabo tebasobola kufumbirwa musajja Munnayuganda nga bamusisinkanye e Bulaaya, nti abasajja Bannayuganda e Bulaaya babbi, abasajja Bannayuganda e Bulaaya bakopi, abasajja Bannayuganda e Bulaaya tebalina mpisa, abasajja Bannayuganda e Bulaaya bangalo bunani, abasajja e Bulaaya balina mukono gaamu, tebaagala kukola, balina eŋŋambo ng'abakyala. Bo eva bateeka ennyindo we zitalina kubeera, ate nga bakopi bazibu. Obuyisa bwabwe obubi babulinnyisa ennyonyi ne babujja Uganda ne babutwala mu nsi eyo gye babeera bagenze, so ng'ate obuyisa obubi obwo baali badde babuleka ku kisaawe Entebbe. Kati bw'okwana oba bw'ofumbirwa omusajja Munnayuganda obeera nga avudde mu sseppiki ejjudde omusulo ate n'olinnya mu sseppiki ejjuddemu kazambi. Bannayuganda abasajja abali e Bulaaya tebalina mulamwa, era abakyala bangi nnyo tebasobola kufumbirwa basajja Bannayuganda abali e Bulaaya. Olwo lwe lutalo oluli mu Bannayuganda abali e Bulaaya, tebeewasa era tebeefumbirwa. Bw'osisinkana Bannayuganda abeewasizza ku 100 kubeerako Bannayuganda 2. Bannayuganda 98 tebaagala kwewasa kubanga balina ensonga zaabwe nga bwe muziwulidde. Naye bwe nateeka ensonga eno ku mukutu gwange ogwa Facebook, abantu bangi baavaayo ne bagwogerako, era nsaba owulire. Princess Nasuna agamba nti nno anti Bannayuganda abasajja bazibu nnyo, bw'omusanga ku kyeyo ayagala bbiiru zonna azikulekere. Kale gabbi nnyo ate nga gafere. Kinene ye n'agamba abakazi bakola ssente okusinga abasajja e Bulaaya. Naye ekintu ekyewuunyisa, bw'owasa omukyala Munnayuganda aba talina kintu na kimu ky'ayagala kugula ewaka ku lw'okuba baamanyiira okubeera nga babawa, ate abasinga obungi babeera bamalaaya. Bamalaaya be basinga okufuna emikisa egy'okugenda e Bulaaya kubanga abasajja babajja mu mabaala. Kizibu nnyo omuntu okugenda mu maka g'omuntu e Uganda n'ajjayo omuwala, era abawala abasinga okugenda e Bulaaya babajja mu mabaala, babajja ku nguudo nga beetunda. Kati olw'okuba abasajja babamanyi obuyisa bwabwe, y'ensonga lwaki balina okuba sipeyalinga. Teri muntu ayagala kulya kintu kijjudde butwa. Oyo ye Kinene. Julie Male abasinga obungi basigala n'obuyisayisa obw'ekisiru obw'e Uganda. Brenda Brandon abasajja Bannayuganda balina effuga bbi, ekirala babbi, ekirala balina olugambo ng'abakyala, ekirala tebaagala kukola, bangalo bunani. Oyo Brenda Brandon. Heroniki Hani n'agamba nti no gw'olowooza obuze bwabwe babulekayo e Uganda, sebo babulinnyisa ennyonyi. Ensonga lwaki abakyala tebasobola kufumbira basajja Bannayuganda. Musa Owen abakazi ku byeyo abasinga bamalaaya separately. Abakyala Bannayuganda abali ku byeyo ku 100 osangako omu atali malaaya, kubanga abasinga okugenda ku kyeyo babajja ku nguudo, babajja mu mabaala oba eyo gye beetundira. Kaffe Nansamba naye bw'aba alina nze byenjagala mufumbirwa, kubanga sisobola kulekawo mmere gye mmanyidde kulya ate ne ngenda ku kintu kye simanyidde n'empisa ez'enjawulo. Waakiri nfundako ne Munnayuganda munnange. The devil you know is better than an angel you don't know. Oyo ye Kaffe Nansamba. Nakiwala Fiina anti abasajja Bannayuganda bazibu nnyo, babeera ate n'eggaamu mu ngalo, tebaagala kuvaako wadde ekintu. Rita Male Musoke abamu baba bakwagalako mpapula, bw'amala ofuna empapula ngadduka, y'ensonga lwaki naffe twababuuka abasajja. Hati Nakazibwe they have no work, okuddako okutambuza eŋŋambo n'okunywa buwalagi
n'okufuna ebiyisayiisa eby'ekisiru, kunywa njaga, kunywa shisha, kwekubakuba bittatu, ebintu ebinyiiza. Sophie Sserunjogi anti buli kimu ekya Uganda kyafuuka kya buyaaye. Kati bannayuganda abakyala baafuuka bayaaye n'abasajja baafuuka bayaaye. Sserunjogi Sophie ye talina waagudde. Nassaka Margaret mbu bakopi nnyo abasajja abo era bw'omufuna obeera otomedde. Nyende William awasa ne gwewasa buli muntu ayagala kubba munne kuba bonna babbi. Amazima bannayuganda ffenna tuli babbi. Oyo ye Nyende William. Suzy Suzinel abasajja abakopi ng'obaagala osanga bannayuganda e Bulaaya. Era nze sisobola kwesembereza munnayuganda e Bulaaya kuba bakopi bazibu. Navaana Vashi anti bajjudde obuyaaye n'obubbi kubanga mwe baakulira. Kizibu nnyo omuntu okusula mu bbaala n'avaamu nga tawunya mwenge. John Kalumba lwakuba basabiriza nnyo ate tebaagala kukola. Kizibu nnyo era omusajja tawa appetite omuntu nga buli kaseera asaba omukazi. Ngulirayo kano maama yalwadde noweebuuza nti ku ffennani aba yawasa munne. Omusajja asigala musajja, tebaagala kukola, baagala kubawa buwi. Kizito B. Martin ekisooka bw'olaba abasajja bano bannayuganda bangala obunani. Omusajja ayagala ekintu kimu buli kaseera kwegatta. Bo balowooza nti okwegatta kwe kujja okusikiriza omukyala okumwagala ennyo ng'ate tebalina mpisa. Shafiki Pro abasajja emmundu ffe twazireka kugombolola naye abakyala bannayuganda b'omusisinkana e Bulaaya bali baveterani be bamanyi buli kika kya lutalo, be bamanyi buli kika kya ddirudo era be bamanyi buli kintu ekiyerusa omukyala okumuteeka ku mulembe. Bw'obeera ng'oyagala okukola amaka agalimu ensa tosobola kusanga munnayuganda Bulaaya wamma n'omuteeka mu makaago. Ezo z'ensonga bannayuganda abeegattira ku mukutu gwange ogwa Facebook agataliiko sino zibaawa. Naye nga nze Erimizaya nze ngamba bwe nti zino nsonga zange. Ekisookera ddala bannayuganda ffenna abali e Bulaaya buli muntu yajja kuyiiya, buli muntu yajja kunoonya ssente. Kaakati oli wattulu ate ofune owattulu munne ani anaayamba munne okumusaza ekkubo oba okumuwonya ekizibu? Tewali. Kiba kitegeeza nti abantu bano bonna b'okuva e Uganda bajja ne missions nga baagala kufuna ssente. Y'ensonga lwaki babeera balina okufuna omuntu gwe basuubira gwe banabba. Ate n'ekirala bannayuganda okumanya kwegamba tulina obuyisa obubi. Omusajja bw'agenda e Uganda n'aleetayo omukyala oluba okutuuka eno kwegamba bamala akabanga katini omukazi oluba kwegamba abakazi abo kwegamba bannayuganda ffenna tulimu empisa y'emyala tetulina mpisa y'abuntu bulamu. Ku bakyala 100 be bajja e Uganda oba ku basajja 10 abakyala be bajja e Uganda 99 balemaganye mu bufumbo. Lwaki? Kubanga tulina obuyisa obw'okumyala. Ekirala bannayuganda ffenna abakyala n'abaami balina effugabbi. Omukyala bw'ava e Uganda bw'atuuka eno aba ayagala abeere ntino yalamula buli kimu. Ekitakola wadde obeera ng'ogenze e Bulaaya naye olina okukkiriza nti watondebwa oli mukyala. Katonda alina enjawulo lwaki yakutonda ng'oli mukyala oli yamutonda nga musajja. Kati abakyala baagala nnyo omwenkanonkano. Ekitakola kaakati omusajja awulira nga bamunyigirizza nnyo. Ensonga lwaki bagamba nti tetujja kufumbira bannayuganda bannaffe kubanga ekituufu kiri nti bo ate babeera batumanyi n'emize. Bamanyi nti munnayuganda omukyala alina kweyisa bw'ati. Naye kati bwe tufuna abamawanga amalala tubalimba ne tubagamba ffe bw'ofumbirwa omusajja yakola emirimu ewaka. Ne tuyinza kigamba munnayuganda munno kuba amanye ennono. Bannayuganda bangi tebaagala kubazuula, tebaagala kuzuula mize gyabwe. Bannayuganda bava e Uganda nga babbye, nga gabbi, nga gakkondo. Bannayuganda bava e Bulaaya nga bazze Bulaaya kwekweka. Era waliwo bannayuganda batuuka e Bulaaya n'ataddamu kuwulirwako mu nsi muno oba mwali. N'atuuka e Bulaaya n'awasa omukazi ow'omu nsi endala oba n'afumbira omusajja ow'omu nsi endala n'atakomuniketingaku n'abantu be. Kati omuntu bw'atyo tasobola kufuna musajja oba mukazi munnayuganda kubanga omuntu oyo munnayuganda munne abajja mugamba wanudde tugendeko ewammwe. Kati tayagala kufuna muntu anaamugamba kigambo nakimu nti tugendeko e Uganda. Oba kitegeera? Kitegeeza bannayuganda bangi baakyawa ensi yaabwe. Ate ekirala bannayuganda bangi baagala nnyo okwefuula abali modani. Balowooza nti no kulw'okuba bo baddugavu be banajja eno ne bazaala abaana mu bazungu nti bwe baddayo e Uganda babeera ba kitalo. Oba kitegeera nti gundi wa kabi yakwana muzungu
gundi wakabi kulwokuba Uganda tulina mentality erowooza nti buli muzungu mugagga kakati bo bajja kubeera n'ekyo bajja kubeera ne pride eyo ne batakimanya nti nno si kituufu mu bazungu waliyo abaavu ddala atasobola na kubeera na ddoola emu mu mpale kyokka nga teffe abaddugavu tuzirina kyentegeeza nga bwe kiri e Uganda nti waliyo abaavu abantu bannayuganda abaavu neeno bwe kiri nti waliyo abazungu abaavu ddala waliyo abawarabu abaavu ddala waliyo abajapaani abachina abasimanyi abakoreya abaavu ddala nga tebalina wadde ennusu n'emu kati ekyo kyo pride beerimba oba kitegeera wadde nga abasinga obungi babeera balinamu akasente okusinga bannayuganda ekirala bannayuganda tuli bayaaye tuli bafere tumanyi nti no bonojja eno e Bulaaya n'ofumbira omuntu atava mu nsi yo bangu okulimba ojja kukwata akasimu omugambe gundi yalwadde ewaffe aliyo omulwadde naye toyinza kulimba munnayuganda munno kumuggyako kasente tekiriiyo ekirala abasajja tebaagala buvunaanyizibwa amanyi nti bw'anaafuna munnayuganda munne ajja mugamba njagala kunyanjula tugende okyale ewaffe tugende twanjule njagala mbaga kakati nga tebwafuna omukazi avudde mu nsi zino endala ebyo tebiriiyo ekinene ennyo bakola omukolo ogutamalamu na mitwalo 5 kubanga eno bakola embaga ebeerako abantu 3 naye Uganda oyita abantu abasukka 10 abantu balina okulya balina okunywa balina okuzina eno tebiriiyo kati oli agamba kanfuna ono mbeere ng'omubbi era bannayuganda mwenna mbabuulira amazima bw'olabanga eno e Bulaaya omusajja nga yawasa omukyala munnayuganda ng'omukyala yafumbirwa omusajja munnayuganda nga bali mu bufumbo bwabwe bawe ekitiibwa abo babeera bagezi nnyo era babeera bantu bakozi nnyo nkugambye buli musajja yenna gw'osanga e Bulaaya nga yawasa omukazi nga si munnayuganda mubale mu biti bino oyo ngalo bunani tayagala kukola oyo mubbi oyo mufere tayagala buvunaanyizibwa yava Uganda nga bbye yava Uganda nga ssa abantu yava Uganda nga alina ebikolobero oyo abeera yakyawa ensi ye kubanga omusajja bw'awasa omukyala munnayuganda obuvunaanyizibwa bungi obujja okumwetikkako ajja kuba alina okulabirira famire mukyala we mwava that is maama we ne taata we oluusi n'abooluganda abamu kati kiba kitegeeza omusajja aba afunye families 2 ez'okulabirira kati abasajja bangi tebabyagala eno e Bulaaya omusajja bw'awasa omukyala weeno mu nsi eyo gy'aba alaze tebiriiyo oli yeerabirira yekka baana be na mukyala we oba okitegeera kati babeera tebaagala buvunaanyizibwa beebo babeeramu agatima agabbi ate babeera basiru nnyo kuba omuntu omugezi buli nsi gy'alaga akulembeza kalica ye kati ate ekyokugamba nti bannayuganda abakyala bamalaaya abamu amazima gali nti mukkirize mugaane bamalaaya be basinga okufuna emikisa okujja mu nsi zino ez'e Bulaaya abasajja babasanga ku zi intaneti omuntu atali malaaya kyesibu nnyo okugenda ku intaneti okunoonya omusajja okwekaza abasajja babajja mu mabaala omuntu atali malaaya kyesibu nnyo okugenda mu mabaala n'afunayo omusajja babajja ku nguudo kwe beetundira naye omwana wa mami omwana wa ddadi batono nnyo abafuna emikisa okujja e Bulaaya ku 10 bayinza okuba balinga 5 naye nga 95 bonna bamalaaya kati statement y'abasajja be bagamba nti babatya naate nga mu butuufu omusajja awasa omukyala alimuko ku nsa ne bwabeera nga ensa zonna zaamuggwamu talina nsonyi kuba yali malaaya talina nsonyi kuba yeekwanira omusajja talina nsonyi baamukwanira mu bbaala nedda oyo aba tajja kukolera maka abantu bano bannayuganda abamu tebaagala kwezuula tebaagala kumanya nti ava Masaka tebaagala kumanya nti ava Kalangaalo kati y'ensonga lwaki bw'atuuka eno alina okukwana omusajja obufuna omukazi atajja kumubuuza ewammwe kubanga abantu abamu balina families enfu nga basezi nga batemu nga balina agazambi gaabwe nga famire kale zeeze ensonga lwaki bannayuganda bwe beesisinkana e Bulaaya beeyitako bweyisi bwe bati naye ate ekintu ekinneewuunyisa abasajja abawasizza abakyala abagwira bamaliriza bajjusa nti kale bannayisinga nnamanya era bamaliriza batandise okunoonya bannayuganda bannaabwe ekitababeerera kyangu kati ekyo kyekimu ne ku bakyala abakyala bangi abafumbiddwa
abasajja bano abagwira mainire nga baagala kubabbako byanfuna. Kaakati olumaliriza era anoonyayo munnayuganda munne era mubalabi bangi olubala okustabilizinga n'afuna empapula n'amubbako kamubbyeko amaze omuleetera abantu be amaze omuggira abaana be Uganda be yazaala mu buli obusajja bumpala enywera miguwa nga badifoosinga ng'ate anoonya omusajja munnayuganda munne. Oba kitegeera kati ebintu bino bannayuganda ffenna abasinga tuva e Uganda okujja e Bulaaya kweyiiya. Twagala abasajja abantu abanaatuwa empapula abakazi n'abasajja. Twagala abantu betunabba abakazi n'abasajja. Twagala abantu kwegamba batajja kuzuula mazambi gaffe abakazi n'abasajja. Tetwagala buvunaanyizibwa abakazi n'abasajja. Eddie Mezaya agataliiko sino tata Virima tata Jaden mbalamusizza mutabani wa Alice Nakakande ndi Sweden.